Mikono gyange si birungi n'akamu n'akeddagala wabula nga wekyogerera essaawa eno kikakasiddwa nti ddala omukulu Isma Olexas munnange akubiddwa amasasi. Obutambi bungi bwe tugenze maaso n'okubeera nga ate tufuna wabula nnyongera okujjukisa nti YouTube ebintu ebimu munnange wano eno tebikkiriza era togenda kubeera nga ate okalaba bulungi kati nga kano eno kengenda okubeera nga ate nkulekerako omukwano gwange. Wabula nga yo poliisi ekyayongera okunoonyereza bani abakoze ekikolwa kino era bannange ensonga ki eri emabega wa kino. Si birungi n'akamu. Mu Uganda ekituufu tetuli safe, si birungi n'akamu n'akeddagala buli omu twongere okubeera nga ate tweteeka musala otherwise ebintu byo omukwano gwange byatabuse. Abamu kugibadde mikwano gya omukulu ono Jajja Icuri bavuddeyo nabo ne beeyongera kubeera nga ate bakungubaga ku nsonga eno. Waliwo abavuddeyo awo engenda kuba nkulekerako obutambi bwabwe nga peng nono ate owa the Mighty Family bavuddeyo ne babaako ate bye bagenze mu maaso n'okubeera nga ate boogera. Ngenda kuba nkulekerako obutambi bwabwe ewabula nga Jajja Icuri munnange ebyaddala Mungu amujjuludde akkiridde ezira kumwa. Ennyindo gye zirembekera mukoka wetwogerera zembuyaga ezikaza engoye. Twongera okusaba omwoyo gwe Katonda guumuze emirembe agulamuze ekisagumya emitima abako ab'enganda saakate n'ab'emikwano. Mukwano gwange ffenna ly'ekkubo ekitwawula oli kubeera nga ate asookayo munne n'abo abakoze ekikolwa kino. Kituufu kiri nti tebamanyi ddi lunaku lwabwe lugenda kutuuka. Luyinza okuba leero lwennyini oba enkya. So ku nsi kuno tetulina kweyibala kubanga ffenna munnange tuli bagenyi. Goodbye for now, toseetuka. Obulamu bwange babulamuza newedidde Uganda era abasajja abalinzita yobugamba yisima kakisa bakyakutambuliza minisita wabakubanga oyogera ku bwebufuzi n'ogera ku Pakistan olabugata bannaabwe yisima baletambuliriza ne bazitidde omusajja omusajja gwe naleeta bizibu izima nnumi olw'ensonga nasanga omusajja ensi yamukuba ne muyingiza kamera ne mugamba kino izima yazeemu okukubira simu wano ng'ambuza ku yayimbulako emukasa nagamba rasita nabi gudiyo yayimbulako emukasa naye tewanjogeddeko bulungi nagamba isima ebintu byenjogedde biba ne public information wagamba bulaaya kuluma nze njogedde ebintu naye byagera ku makyani oyogeranga ggwe nagamba isima bahabo kituufu bakwano baffe ne bagamba n'ogamba nti bakwano baffe negamba tubakoli basobola tubeererawo tuyirawo mubiri nti egamba yise eyagulira drone meja obwe sigo otya driver golina sigo si eyakuwa bakuwa driver akuvuga sigo wefonira negamba yise babikola Brian White bakuletera abasajja abamukuma nga balina bupeso muli kodinga negasiba negamba yisima eyisima nampulira negamba yisima nze obulamu bwange nabuziika ajja kufiira eno siinda Uganda alizita ajja kujja nzitira eno weewawo nalekera okufuma gavumenti negamba yisima omuzenjuga oliko mubi nnyo ddala abasajja tosobola mubakolera ne batakutta gavumenti enzitidde yisima namusanga obulamu bwangu kuba nemuleetera kamera kinnumye nizisima nze namu exposinga namusanga ensi yamukuba alina amabanja gaalina wano nga bintu byensita byagala naye tambula neyisima naye mbeera neyisima naye toba neyisima era yisima abaddaŋŋamba ekya Bloggers Association kino ekibaddewo kyakesita anoonya ssente kuzimba bulamu bampeereza ekifaananyi kya yisima naye nga sandisuubira nti yisima bajja kumuzitira bannange mbabuulira abaana aboogera ku politics egyo egijo giwedde wano wengenda okusooka nfukamire neebaze Katonda eyatuleetera Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu oyo nabbi Mukama Katonda omulungi ow'ekisa weebale nnyo kuleeta Bobi Wine. Ono Bobi Wine twafuna lyato lya Nuwa abagaana okulibuukira mwenna tewali ali safe mu ggwanga lya Uganda. Ekyo yakibagamba n'abagamba mujja kujiwulira. Yisima webanga gavumenti yagenda kukubya amasasi yeyo mafia gavumenti gye tulina
bulijjo ebyo bye tujja twogerako ne mutumala amaanyi ne musomesa ne mweyita abakolera Museveni. Tewali ali sefu mu ggwanga lya Uganda, ate buli omu agenda kuloza ku musaayi atali mu byabufuzi n'abirimu. Samuwe mbuukingire ennyonyi endala buli kenfuneewo n'endya ne munvuma obutazimbe Uganda olinayo kaki nga kikyenteeka e Uganda kasasiro nga kikyenteeka e Uganda kasita nazaala abaana Katonda yabampa we bali babalamu. Baganda bange mwenna abandaba yesimola access mukkirize mugaana agenda naye kuluma eggwanga naye nga amazima fe abali ku byaddala tagenda kutuluma. Nze talina wagenda kunnumira n'omulundi n'ogu era tali wagenda kundaba nti rest in peace kubanga bino twabimanya nti byaddala ne twebuusa. Kobe ng'okolera gavumenti, kobe nga togikolera, kobe ng'ovuddeyo n'oyogera ku bikolobero byabwe, koba wane omanyi kondomu wojambula bwoti ng'oyagala kwegatta na mukazi yeyo gavumenti ya Museveni. Erikubya kuwogana wasova ku motoka waswa tojjawo motoka nga tufune bwe ya dereva tomugana kola naye linda ko bakola investigation then ojijewo era abadde yavuga ne wabera ku kino wabadde yavuga waswa tojjawo motoka tojjawo motoka baino kalinga banange bamuse Icuri bamuse ngajja mukuru ya masasi mukuru yo Isma Icuri yennyini Alexas oyo Alexas waswa yabadavuga simbanga bukyali mwangu wo musajja bamutegeere Alexas yokwata ku motoka bajja banoonya Isma Icuri Yongera okujjukiza gwe mukwano gwange yeetaaga okupangisa ennyumba ku bbeeyi ensaamusaamu ng'ennyumba ya mulembe wabula ng'ate yo ebbeeyi ensaamusaamu weetaaga ennyumba ya lunaku lumu wiiki emu mwezi mwaka oba n'okusoba weekwate aba West Apartments munnange basangibwa wali Seguku Katale okulinaana National Prayer Mountain balina ennyumba eziri furnished ng'ogenda nga wooli kwegamba buli kimu okisangamu wabula ate balina n'ezo ezitali furnished osobola bafuna ku nnamba y'essimu 0773022292 beekwate mukwano gwange tojja kubeera ng'ate wejjusa yese